Bobi Wine ebivudde bundi bujjo banange kyetaagisa nga ate nammwe mubyerabiddeko mu maaso awo. Rema Namakula, Dr. Muza nabo mbalina ate basazeewo Tamale Mirundi Junior bamulumbe ku live byonna weebiri mu maaso awo. Winnie Nwagi, Shiba Kalungi nabo tebalubuzeeko. Ate ye Honorable Ssekikubo ebintu byo byeyongedde okutama. Kisa kya Maria naye musunguwavu bulala nnyo. Mugamba mutya, mwasibye mutya abantu bange? Kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell oleme ssebwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bano nno nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba obulwadde bwonna. So munnange beeyune obakubireko ku nnamba zaabwe z'essimu weeziri awo ate ofune obulamu obujja. Sigenda kulwisa era nga ngutandise ne Uncle Palaso. Munnange oluvannyuma lw'okumala emyaka egiwerako ddala emyaka 10 ng'ate tagenda mu USA okusinkana famire ye, kati kyavudde ddaaki munnange n'asalawo n'agamba newe neebuzaabuza eri ewange era n'akwatamu eddene n'agenda e USA nga w'omulaba wamma ali kugamba ali mu kwenjoyinga ate ne bebi we kw'otadde ne mukyala we bwetweyongerayo ewa Tamale Mirundi Junior. Munnange muyina mu maaso awo ate nga atabukidde bubi nnyo omuyimbi Rema Namakula oba mukyala Dr. Hamza Ssebunya. Bannange oba baamukola ki? Kyonna kye baamukola kyo Mukama ate wamma yasinga okumanya. Munnange mirundi ono abadde ali ku live kati n'alaba Rema Namakula ng'amulumbye ku live ate mulowooza tamusabuliddeeko obusungu wamma bwo buviye ddala kugumba ate eri okumutima. Rema namuza mwatandika ddi okundaba? Madamu Rwema nkulabyeko kuno ne bawo amoza namwe mundaba ya Rabbi Bikira Maria ow'ekisa Allahumma kati Rwema oloza n'ekirungi kyenyenda okwogerako wabula Rwema tuleke Rwema ne bw'ojja wano n'ondaba I have no kind words for you with Hamoza. Kati mbojano mbondaba mbu kati mbunti nnyo Rwema. Kati muva mu ddwaliro Hamoza ava kola. Mbu Rwema kati bava mu ddwaliro oba eri awa. Kati Rwema namuza olwo muva mu hospital shifuti ewedde yamuza eri awa maama wajja akola yakoma kuzaalisa ye nenga banne ttiimu Nyamutoolo temwerabira banne omukolo gw'omwana wattu Kenzo ffe ye twaguze dda. Tamale Mirundi Junior ate bw'atyo munnange ng'atuuka n'omuyimbi Rema Namakula kw'otadde munnange ne Baffi Dr. Muza bannange kyonna kye baamukola Mukama ate yakimanya era mugaye munnange Rema Namakula tebweyibaala nze siridda ku sayidi yo neewe oli kikola otya bannange osanga tomanya abalina ate akakuku kaabwe bwe nkongerayo ne Brian bannange ennaku zino baana bawala ne baana balenzi nga mwambala bannange nga mulimu ekintu ky'otunuulira kwegamba n'onyenya n'omutwe munnange mbadde mpitayita ate nensanga Brian ng'ate yatufulumiriza omutindo omupya nga woogulaba oba kati n'olugoye oba lwe bayita batya oba lwe bayita mpale kooti kwegamba olugattagatta mu ddo ne lukusobera empale wansi awo Mukama Katonda obunene bweriko simanyi na kumanya bwe nkongerayo n'omuyimbi Shiba Kalungi munnange mbadde mpitayita nensanga oba inrozi nga baatokomosedde omugambo mboolubuto luwezezza emyezi 5 okusinziira kwa akateeteeyi ate kayambadde naye ekisinza okunzija enviiri ku mutwe Shiba Kalungi olunaku olwaleero avuddeyo n'ategeeza nti agenda kubeera ne konsati awo ku Cricket Oval ennaku z'omwezi nga 4 ku Lwokutaano omwezi ogwa Desemba. Kati ne neebuuza agenda kuyimba n'olubuto olukulu era eyo konsati agituumye neeyanzizza konsati munnange we nkuzaako eno
Ewa wininwaji Fire Baby munange tumanyi bulungi nnyo Swanza Avenue yakwata abantu bayo bonna beekola nabo ate munange ne batwala ezanziba okulya kuzaabwe ezibatawanyira ng'olunaku olwaleero Fire Baby ate alabiseeko bw'atyo bannange omwana kale katweyongereyo ate ni Abani Kojja ayina kyalabulamu mwe n'abaana ab'obuwala ate kw'otadde n'ab'obulezi bannange kyetaagisa nga nammwe mwerabidde sigenda kusala mugambo omuganda kyayita okulaba omuntu mukama bannange yabafa akatambi kayina mu maaso wano ate katulabe Abani Kojja kiki kyatu omwagalwa wo bwakutwalangako ewaabwe naddala nga mwakeefuna wabula bwe wakatuukayo n'osangayo embeera eno teekako kakokola tenondeka nnyuma weetegula ekibambulira otherwise otomedde famire ey'ebizibu ekisookera ddala bwakutwalangayo nga waliyo omukolo wabula musawo ey'okugabula ne wabaawo akavuyo kootalabanga okulwanira emmere ne kufuuka okulwanira emmere gye balina okuleeta mu kidaala eweeteyingira lusuku manya nti obwavu n'enjala ebiri kwabwe byoza lumonde omwagalwawo bwakutwalangako ewaabwe nga bwe wabaawo obwetaavu bwa mitwalo nga 10 bamala kuyisa kitabo ne balwanagana nazo nga balinga abalwanagana n'akawumbi tayimiridde mu bulungi mu byanfuna manya nti obwavu buva waka bwe weetegerezanga famire y'omwagalwawo nga temuli muntu n'ogu amanyi kuzanya muzannyo gwa goofu chesi oba kale memba wa Rotary yenna era manya nti mu byenfuna tebali bulungi n'akanaasembayo bwe weetooloolanga n'otunulako ku bijja we babaziika nga waliwo amalaalo mangi nga galinga omusiri gwa lumonde oyo naye mwetegule manya nti bafa nnyo era emikisa mingi egy'okunamwanda oba okusemwanda ku myaka emito nze Abani Kojja nona ku birungo bya weight gain weight loss waya nina atenga mpanvu manyi ga kisajja kusika kutaiteninga kabina hips oba kitumbwe enamba kweri ku profile bwati ate munange Abani Kojja bwatukakasiza munange wogenda mu family ng'ewulunkalira ebyokulya ate mufunye ekizibu ate bamala kuyisa kabombu munange mwana wa mama oba mwana wa taata ate teweetantala bwe tweyongerayo n'omusumba Rosias Bujingo mwina maaso awo ng'ate batuwaamu akapera kw'otadde Grenade official wamu ne babitusi ono nno Sekawere eyazaala mu MP kale kasooke mbatereka akapera ate tusobole okweyongerayo wamma nagaliro bannange ensaagi zino baana balenzi abayimbi bejjunsobola ngambira abalogo bawali ndi mwana wa Katonda tonsobola ngambira ababeerozaaloza ndi mwana wa Katonda tonsobola ngambira ababenjeregeyo ndi mwana wa Katonda tonsobola ngambira abalogo b'emunyonyo ndi mwana waye tonsobola bwenkongerayo ne Grenade official maaso awo ate naye mwina munaye nga yeebaza mukama olw'ebirungi byamuwadde agambye yeebaza mukama amuwadde ssente amuwadde omukyala amwagala abantu bamwagadde yabafe akatambi nkayina mu maaso wano manyi bamaze akabanga bambi nga Grenade ono bamusongamu obwala mbu muli bwabisiyaga naye bambi katumulaba ate naye nga agulumiza mukama tusobole okweyongerayo n'agalero solo kwogera ne butya naye mmwe kyembamanya obulamu bweyagala era pasita kandeebaze mukama yeebale okunyaniriza kubanga I feel it. My life is changing, guys. Man, bless you, man. My life is changing ku speed gye mutalabangako abantu banjagala akasente yofuna mukyala wange ajagala kwegamba banaye mukama birungi amina era gye bujjaawo njagala kubanga mpere kujju mpere zenjiri wano era musabire mberezemu awo osobole okujja wano mpereza enjiri nga somala wano essaawa nga mbakalakata mukama watonda bwati ate Grenade official munange bwavuddeyo okwebaza mukama naye nga twebaza ne Pastor Bugembe bannange ate olw'omulimu omulungi gwakozeemu naddala abavubuka abatokale bambi abalaze ekkuba eddungi erya mukama Nina Rose munange ate tukwagaliza amazaalibwa amalungi era ng'awozezza emyaka 30 bweddu akatambi kayina maaso awo munange bayimbi banne n'emikwano gye nga bamukoledde kapata awo wamma kwegamba nga ebintu bitambulira ddala nga ate weyambala. Nina, happy birthday.
Happy birthday, Kianira. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Kianira. Happy one. Bwe tweyongerayo ne principal tumanyi bulungi nnyo olunaku lw'ejjo ku Monday ate abadde agenda sayidi z'ebundi bujjo naye bafunyeemu okutataaganyizibwa era teyatuuse mu kifo kyennyini wabadde alina okutuuka naye alina message gy'aweereza abantu b'ebundi bujjo kale katugiraba ate nayo tusobole okweyongerayo nga bakakasiriza ddala ekintu kye yeewulira ye nga ye era kyeyayingiramu nti asembayo okujjano wadde nayogerera mu kibira nabasaba obuyinza era ne mumpa obuyinza ne munonda mbere pulezidenti wammwe ndi wano kubategeeza nti nange kati obuyinza nabo baddisa era mu buyina obutoki obwo munawiteebo habwererya mabeera birisinga amabasubuliryaabo habweribenine bandu abinye butoki munnayuganda alina obuyinza obwo buli munnansi alina obuyinza kega amaani agakukola ekyampasiwe kukola tolina kulinda politician yena akubulira ekyokola osobola okuyimirira n'okwata ekipande kyo wanoobulira muno betuwera nga tuli bangi Museveni aba alina okugenda ebigenda maaso e Kenya mubiraba ebigenda maaso e Kenya mubiraba Kenya munabirangire tumaze ebbanga nga tubagamba nti people power is stronger than people in power bamabiruza butuuku nebababayira tujamanyiwa abantu alengira abantu abali omapawa musobola okutaasa Uganda mwe abavubuka b'ebundi bujjo n'abavubuka Western Uganda mwenna abantu banya Western Uganda bemuba mwagala okumanya kyokola mutunuleko e Kenya bibadde ebigambo bya principal munnange ng'ate agezaako okukkaatiriza abantu be abamwagala ab'ebundi bujja bagabe bannange temutiitiira omuntu tava eri n'akutiisa ate n'akulemesa bwe kyoyagala obulamu bwo obubeere bwe tweyongerayo n'ekisa kya Mukama munnange nonno awera enkolokoota era akumbye kwerima okufa ne Honorable Ssekibogo nti ayitiridde obubbi abba amataka kyokka ate nga Honorable era maaso awo muyina ng'ayogera abantu n'abantu ate abamutuukiridde munnange nga beetaaga obuyambi kubanga Honorable Ssekibogo abayisa mbulumi ate obw'ekikyalo naye nga temwerabira BF Suma Herbal Research Clinic bano bo nga bajjanjabisa eddagala lya butonde bakubireko ku nnamba zaabwe z'essimu eryawo ate ofune obulamu obweyagaza kubanga bajjanjaba buli ndwadde zonna era nga maaso awo nina ate oba tulina Dr. omukugu Dr. Ssekikubo yita omwana wa president agezaako okutunyola police y'omu ku biyamba bamafiya nga Ssekikubo. I'm not accusing Ssekikubo that Ssekikubo yatta abantu. I'm not accusing Ssekikubo nti yabba ettaka ababyogerako we bali. They made the statements in our office ne bateeka muwandiike. That is a petition you are taking to speaker kubanga we don't want verbal. Tetwagala boogere nga tebabitadde muwandiike era mugenda bira nga tuli handing over era tujja bawako kopi abamawulire bamujagala nga buli omuntu ayimirira ku lulwe abawera enkaaga era tugamba fenze seta Mukama sigamba Ssekikubo wabba ettaka watta abantu watulugunya nedda nze ngamba mugamba temuyina bwenkanya mwagala what parliament from parliament I'm taking them to president. I am playing a political wing kubanga bagamba okutulugunyizibwa kwaffe eggwanga libaddewo nga waliwo abatagambwako ekyo mukijjukire bulungi. Ekyokubiri polisi gyoyogerako abasajja balina fayiro nga 10. Ekyokusatu abateeka leero mu polisi agenda ku polisi okuba ku makya bakwata mubimanyi kati ffe tugamba okay temwafuna bwenkanya katugende Ssekikubo gyatuula oba gye mwagala mbatwale ogwange kubatuusa okay olumanyi batuusa kwe kubalaga nti amwe mubatuusiza gye mwagala ebigambo ebyogera byaki byammwe. President Museveni president wa Uganda ye yaŋŋamba njagala kumitinga abo abantu nagenda ne visiting abantu abo nga tetuli mu public so ne tulaba amayumba ne bandaga ebijja by'abantu ne bandaga ebifaananyi by'ente ze baatema. These things are happening actually. Bwe navuddeyo ku nsonga eno
waliyo abavudde e Kakuuto, waliyo abavudde e Nakaseke, but they are all accusing Ssekikubo. And Honorable Semewo Nsubuga, eno kuliya Ssekikubo erimu abakulu emabega yakyuzinga nze okubeera n'omuntu anwanyisa emabega, naye naye Semewo Nsubuga yakuba abantu e Nakaseke. Nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku byebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias